Fe ya Seva so tugenda kubanga tukomekereza ekitundu kyaffe ekyokusatu ku mboozi ya mukwano gwaffe Fatuma mukyala Fatuma omukyalo ono yajja anonga ennaku z'omwezi ali 13 Saturday eri eyaggwa nga asaba obuyambi okumuyamba ku mbeera gye yalimu ey'obulwadde natubanga tugambye tugenda kubanga tumukwasaganyizaako nze naawe era nakumawo ennaku z'omwezi zadde ennaku z'omwezi 2 nali mbasuubiza nti ngenda kumuzza abeebaze ku lwekyo kye mwamukolera kuba yali asaba engoye ez'okwambala ebintu bye yasaba tebyali bingi nnyo yali asabye ku ngoye ez'okwambala n'omufaliso ogw'okwebakako ne tugamba katumuyiyizeewo nekyasobola okukola kuba tujja kubanga tumuwa buli kaseera olw'ensonga nti alina eddagala lyamira ate nga lyamaanyi nga lyetaaga okunywa netugamba tuyiyayo akantu nga katonotono naaba nga asobola okugyamu ekyokunywa mukama mulungi naaba nga mutabani we akola mu katale alonda obutungulu alondera abantu obutungulu najjamu obutungulu obubi nalekamu ensawo obutungulu obulamu netugamba engeri omwana ojabadde mu katale ng'ebintu abimanyiko tukola omudaala nabanga ayambako maama kuba maama nga bwe mwamulaba era mugenda kumulaba nti embeera teyali nnungi nga mugonvu najja sobola kubanga akwasaganya bizinesi eno mu studio ndimu nabo olunaku olwaleero mukama mulungi era nga tukoze live bwejjadde bankubira amasimu nga mwagala okwogerako naye abadde bankubira amasimu kuluno tetwamufuna naye ate kuguno nsobodde omufuna naye n'ensonga bagimbuulidde lwaki tetwamufuna wiiki eri yalwala nga bwe nabagamba essimu ze yampa sizize za neighbor nakuba essimu nga teziriiko nisamufuna wiiki eyaggwa naye mukama mulungi leero nsobodde omufuna era nga mu studio ndimu ne mukyala Najita Fatuma wamu n'omwana we omulenzi n'essimu okubasisinkana. Assalamu alaikum. Kamujira kutambala mama tewali buzibu feel free oli mulwadde towekoma omumayi abalabi leero mbakuleetedde oli nakunoonya abantu nga bampadde akasenteko ne baŋŋamba kyala Fatuma aluwa tumusanga wa togeddeko tya naye era omulabi wange yenna ali eyo beera ng'oteekateeka namba z'essimu ojja kubanga ozikuba ojja kuba ssimu ya studio kansooke mbatangazeemu nga bukyaliwo oba okuba essimu tokuba zino ennamba entono ezo zo tuseekako kasente agenda okuba nga kayamba omukyalo ono wabula eya studio bagenda kuba nga bagikuteekerawo ogenda kubanga ogiraba gy'okubako ate era nsaba oba okubye TV yo giggyeko eddoboozi TV yo giggyeko eddoboozi sobole okuba nti tuwuliziganya ate era nsaba oba okubye twogereko kitono tusobole okuwa n'abalala akaaganya boogere juga tulina essaawa emu yokka okubanga tuguza ekintu kino olunaku olwaleero muteketeka akasente konna kwolinawo nga bwe tuwagamba ku namba z'essimu eko kw'omuteera nekyo kitugenda okuba nga tumukolerawo oba gwalina ky'osobola omuwa ne tuba nga tugenda ffenna sooka obuuza abalabi baffe bulungi abalabi baffe babuuzaako mutya mugyebale emirimu kulikayo mu ddwaliro nakunoonya wiiki eri nali nkusuubira okuba naawe bakulaye mulago ng'oli bubi kolaye nga bakwatiriddeko naye ng'olina okutuuka mutabani nsanyusa okulaba no programu ya nnaku nenze munange ngira nensekeramuko kubanga munnaye era ogira n'osekamuko kitegedde ate nange ndi musanyufu kubanga mukyala Fatuma abantu bamubeereddewo ate nga bakyagenda mumubeererawo tuba tukifundikira olwaleero amannya gaffe Matovu Ibula egera nnyo omusajja naye gange nze Matovu Ibula nsanyusa okulaba Matovu Ibula era okusanga weraye kulabirira maama kale ate aliwo ku programu yaffe yasooka mukyala Fatuma onda tuwera ku mwana Ibula nagamba alina mutabani we Ibula ebyokusoma yasalawo abikakkanye nagamba kalabirire maama myaka 13 oba kati gyalina oba bwe yalekereraawo 13 kati yakuze nagamba nze kandabirire maama ne mukama mulungi omwana alabiridde maama era omwana ono ensonga emundeeseza nti gwe tugenda oteeka mu bizinesi egenda okubanga evaamu akasente akanaguliranga maama obutunda tugamba Ibula agenda n'akola n'agulayo akatunda n'amukamulira mu ccupa n'amuwa n'anywa katonda gala bizinesi eno ekule era olunaku lwaleero bagambye nze kwebaza nakwongera kuwaayo
ekiriwo ssaawa eno omufaliso twagufunye, engoye twafunye, n'abalala abadde batusuubiza tuwa engoye bakwano nzeeyanzizza engoye ezo onkubira tugenda kubanga tusobola okuzipiikinga tulabe nti tumuwa kuba yetaaga ebyokwambala. Ne nagambye sijja sooka teekawo mudaala nga talina waakusula. Ne ngamba akasente akaliwo katusooke tumuguliremu ki? Tumuguliremu omufaliso kuba omulwadde ate kubanga asula mu bunnyogovu nga nakyo tekinyuma. Ne nga katusooke tugule omufaliso era tugenda kubanga tugumuwa nga shenu egenda okuggwako. Muwala wo obadde obaka ne muwala wo ng'akwebakako n'akumalako emirembe. Ekimeka era nakubira akasimu wena nigula mpasa namukubira essimu ne mubuuza ekitanda kyenkana ki obunene. Kati Aisha tagenda kuddamu kusamba. Aisha tagenda kuddamu kusamba. Aisha kati agenda sigala kuguli guno gwe tuleese gugwo. Sooka weebaza abantu munanga abakugulidde omufaliso. Bataata, bamaama, baganda bange, era nfunye baganda bange, nfunye bakitange, nfunye bamama bange. Neeyanzizza, neeyanzeeke, ndabye ekika kyange. Neeyanzizza nsiimidde ddala. Aisha mukyala Fatuma bw'atyo wabeeyanzizza omufaliso gwe mumugulidde tugenda gumuwanga shene egenda kubanga eggwa engoye ze mumuwadde bannange mwebale nnyo.
tulina obusobola okuba nga tutuula mu nsonga ng'ezo. Ngenda kubanga Kyala Aisha nyendoza wasiibudde dda ako mbadde nsaba ngende emmute asobole okuba nga alaba ku bantu be batata ne bamaama abeebazizza nnyo naye nga tumukolera omudaala abeere ng'afuna ekyokunywa. Ngenda kubanga tulindira kyonna kyemuba nga mutaddeko. Abantu abaagala okundaba era tulifuna mbalindiridde wabula tubeere nnyo nga tutambulira nnyo ku miramwa. Waliwo yankubidde essimu n'aŋŋamba ayagala muweeyo 2,000 n'endowooza oba nzannyisa buzannyisa tekyakomya nga ne ku message kuliko Queen takufunirayo 2,000. Mu butuufu omutuufu bisobola omuluba olw'olumu zisobola okubula naye ate kibola bamulusanko misikolozi nga nyinyi misikolozi nga 10 n'ogamba kati tandikidde kweruwa n'okuba esooka ey'okusatu n'ogamba ne kati ddala ono yabadde anzannyirako ono yabadde oba anzannyirako buzanyizi. So tukuba amasimu gano nga tulina kye tutegeeza, tukuba amasimu gano nga tulina kye tutunuulira, nga ddala olina ekikuli ku mutima. Tolinda kutta mwami wo, tolinda kutta mwana wo, tolinda kutta muganda wo. Jangu tusale amagezi tulabe nga tubivuunuka. Mwebale nnyo, mwebalire ddala mwenna ababaddeko, abantu mu bitundu eby'enjawulo mwebale kulaba Sevasa Otaasa Omwoyo. Ngenda kubanga nkoma n'olunaku olwaleero tusinkane wiiki ejja essaawa zezimu olunaku lwe lumu. Mbadde Maisha Queen Mother, mami w'abalongi, mubeere bulungi, mbaagala nnyo. mukisa gukyogerako wabula okuleka abaana bo nga babonaabona. Nkubiranga abataata mama yangabye bw'ate simanyi taata wa Kulisi nange ye taata wange ate yakabiŋŋamba tata jangu onkime. Yangwa tusale amagezi kati omukyala oba omwami Save a Soul, Taasa Omwoyo ne Queen Mother. Naawe ali eyo ng'osobola okuyamba ku bantu bano tweyanzizza. Omutima bwe bulamu, amaka ly'eggwanga.